Kereziya ito kimanyi kumanya mwana wa Kereziya kati bwe mbasizeka banagenda wa wano we waka bwe mba nina ekinsumbuyo kyonna wano we waka wendopa Kereziya we waka Kereziya erina ekyakoledde bulamu bwange bwonna Mukama yabadde mukomi wange yanyambe yampaniridde mu byonna singa si Mukama nandibaddewa singa si Katonda nandibaddewa ani anintegedde naye olw'ekisaaki kati owulira otya bw'oba owolereza mbyekereziya ngoze mbyekereziya bulungi nnyo naye bw'omanyi akuwa omukka gwetasasulira tumuwaaki tulina kye tusasula atuwadde omukka ate ki kati bwe mbasizze wano nemwebaza mazima mu bintu bye nembyenyigiramu n'akatono konna ke mba nsobodde mba ndimusiimadde oyamba omukka gwenzisa abantu abatategeera byakuweereza Mukama oyinza bagamba kinadda sina gwe ngamba nti gundi naye kale bangi abantu abatategeera Mukama naye ng'oluusi bafuna ebirungi ayinza okugamba omuntu bw'atyo Mukama yasooka ne bw'aba nga omanyi tusobola okuddayo ne tukola bye tukoze tukola biki naye Mukama yasooka mu byonna tewaliwo asinga Mukama taliiwo asobola kutula nze gyanzigye wala yanenyumba nafulumiza oluyimba nafunye oluyimba bayita nsiima nebaza Mukama eyo gyanzigye nze nsiiba kukuba okuntambula naye bubenje abantu bangi bagenze mu accident naye nze ani akyasa esimwebaza ndikola ntya nakubye n'oluyimba olulala nga nsumbye oyo Mukama nsumbye nantuusa wano wendi simaanyi gange maanyi ge kati bwe mbasizze mu bibye n'agenda mu byani yasooka ku lupapula naye wakugamba nti kyekisooka ku lupapula Katonda alina okusookawo nga yatwagala ffe nga tetunaba kumumanya kati lwaki tusooka mu bibye nze bwe mbibeeramu mpulira bulungi olina ekikusomooza kyonna mbulamu tuli muntu bingi ebitusomooza naye Mukama abeerawo okututaasa abeerawo n'atuwanirira n'atutaasa mu buli mbeera enkyankalamu bingi ebitusobola naye buli lwofukamira ku maviivi n'omukowoolo omuziki ogututta otya omuziki yanyambye era kisaakye era wendi ku muziki gwe nga ngeri gye ngutwalamu era kisaakye lwaki sikusiima okubeera ng'oyogeddeko Radio Sapienza ogimanyi mpayo ekigambo ku Radio Sapienza gyetuwa esangibwa wano era nebaza management ya Radio Sapienza olw'okutuwanirira mwebale nakuli ow'emyoyo mwebale okutuwanirira kubanga nze enyimba zange zibeerayo mwebale nnyo era mbasaba era nabuwombeefu enyimba zange za gospel ze n'akayimba nagambye nayo kanyimbireko Mukama enyimba zange ze n'akayimba 2 nsiima ne ansumbye nsaba era munyambe mumpanirire nga bwezyo